Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala lya bakasitoma gw'alina bizinensi yonna naddala nga bakasitoma bajja buzzi beera ng'okwesa ku ddagala lino ligenda kuba likuyamba bakasitoma bagenda kubeera nga bajja okubeera nga bakugulako beera ng'olyetegereza biwulirize bingenda okugamba okuggyako kyenjala kusooka obbabuulira gwe wenna agenda okutandika bizinensi kyandibadde kikulu nnyo nga tonnaba kunoonya kifo ky'ogenda kukolamu bizinensi sooka otuule wansi osooke olowoozeemu osooke otunule ogambe nti bizinensi eno gye ngenda okukola ekyamazima naasobola okugenda nayo mu maaso era we ngenda ogikola enaabeerawo bakasitoma we bali n'abafuna ekyo nno kiba kikulu nnyo naye abasinga olufuna akasente ng'ofuna kifo ng'oteekawo bizinensi myezi 3-6 ng'odduka so ng'ate kikulu nnyo otunuulye bizinensi gy'ogenda okukola na mu kifo ki mw'ogitadde kikulu nnyo mutunuulire ebifo ebyo gye muteeka bizinensi zammwe olw'ensonga nti muzikola naye ne zibalemerera ate ekintu ekirala kikulu nnyo okubeera ng'oli mugumiikiriza kuba ekyamazima bw'okola bizinensi eyo bakasitoma tugenda bafunira mu mwezi gumu kyetaaga obeere mugumiikiriza bakasitoma ojja bafuna bulungi nnyo bajja kujja ate era n'ekintu ekirala w'otadde bizinensi n'olaba nti ekutte awo tovaawo beererawo ddala genda okole bukozi bizinensi yakubiri naye eno tovaawo awo tolina kuvaawo olw'ensonga nti abantu bo baba bakumanyiridde awo n'olwekyo olina kunywezaawo bunyweza n'obeera ng'oteeka bizinensi endala mu matabi amalala ekyo nakyo kikulu nnyo mubeere bagumiikiriza bizinensi ye ebeera ejja kukula bulungi nnyo singa onaaba ng'oli mubazi ebbala ebitabo lisiti z'osuubuliriddeko ebintu zitunuulire zibale tereka ebiwandiiko teruli natunda weebiti ne weebiti leero ngenda kutunda ntya tunuulira lisiiti eyo gy'osuubuliddeko ebintu bibale bwe kityo bwe kiri kakati kambawe ku ddagala lino eddagala lino lyakunyookeza beera ng'olinyookezaakokko bakasitoma ogenda kubeera ng'obafunira ddala naddala gwe okusinga ng'olina ebintu byo nga mwebiri naye nga tolaba bakasitoma beera ng'okwesa eddagala lino ekisookera ddala nkusaba ofune eddagala lye bayita akanoonya keeko bwe kato bwe kafaanana funa akanoonya ofune n'eddagala lye bayita akakumirizi oba akeeyeeya ako akatono ke bayita akakumirizi wano tugenda kukakozesanga akakumirizi bwe tugenda okukayita nako kafune bulungi kati bigatte wamu byanike bikale bulungi obimala okukala byanike mu nnyumba oba mu kisiikirize eno ewava omusana gy'olina obbyanika toyanika ddagala mu kasana ebiseera ebisinga omusana ogwo gw'amaanyi gutta eddagala kyetwagala kiggwaamu n'oba ogenda kulinywa ng'oyagala ddikolamu nsano kulinywa toliteeka mu kasana ekyo nno kya bulabe eddagala eryo liba n'amaanyi ag'enjawulo naye buli woliteeka mu kasana amaanyi ago gakendeera n'okuggwaamu ne gaggweeramu ddala fuba okulaba ng'olyanika mu nnyumba bw'oba tosobodde ddyanika mu nnyumba dyanike ewava omusana mu kisiikirize ewava omusana gy'olina oddyanika lijja kukala bulungi kati bwe limala okukala beera ng'olikolamu ensano lisekule osobola oddisekula bulungi nnyo bw'omala oddisekula n'olikolamu kye bayita ensaano teeka omuliro ku lujjo oba ku kabaati oba ku ssigiri gwe wa wooteeri nga tonnateekako mmere nga wakakuma essigiri eyo ddira ensaano eno giyiwe mu ssigiri omwo okitegeera yiwamu entonotono nga bw'oyogera ebigambo bye ngenda okugamba gwe w'edduuka osobola okunyookerezaako mu bizinensi yo oba n'onyookeza nga tonnava waka tekiba na buzibu beera ng'onyookeza eddagala lino osobola nnyokereza ewaka nga tonnagenda ku bizinensi yo oba n'onyookereza ku bizinensi kati bw'oba olinyookeza olina okwogera ebigambo by'olina okwogera bye bino bitono nnyo byangu ogamba nti bakasitoma mwenna abantu mwenna abaguzi mwenna akakumirizi kano kabakumeekume mujje nga munnoonya mugule ebintu byange bino mugule emmere yange eno mugule ebintu byange bino bye ntunda bw'otyo beera ng'oyogera ky'oyagala okutunda ky'otunda
bw'otyo obeera ng'olamiriza bw'otyo. Akakumiriza ako kalungi nnyo, okagatta n'eddagala lye bayita akanoonya, liba lijja kukolera bulungi nnyo. Akanoonya ako kalungi nnyo, buli w'okanyookeza n'ogattamu n'akakumiriza ako, bakasitoma baba bajja kunoonya babeere nga bakugulako ebintu byo by'otunda. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp nnamba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp nnamba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp nnamba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.